waliwo embeera gy'olaba, waliwo embeera ekutuukako naawe kennyini n'owulira nga ekyamazima etandise ekususseeko. Bannayuganda njagala tutereere bulungi era tugoberere bulungi ensonga zino. Tuli Baganda, twagala kabaka waffe. Buli muntu agamba Ssaabasajja Kabaka w'oligwa wendigwa. Olunaku olwaleero Ssaabasajja asiimye n'alabikako eri Obuganda oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako, alabiseeko eri Obuganda. Naye bannayuganda kye nsobola okubagamba, tusabire kabaka waffe. Bw'ofukamira wansi okusaba mu ddiini yonna gy'osaba, mu nzikiriza yonna gy'olimu, tusabire Ssaabasajja Kabaka. Olunaku olwaleero alabiseeko eri Obuganda, naye abantu bangi n'okutuusa kati emitima gikyabennyise. Emabega nga Ssaabasajja bw'asiima n'alabikako eri Obuganda, libeera ssanyu jjereere. Abantu babeera mu kusanyuka, babeera mu kujaguza, babeera mu kuba mbootu. Emikolo ne bwe giba giwedde, emikolo gyonna egiba gitegekeddwa, abantu basigala mu ssanyu, abantu basigala mu kujaguza okumala ennaku n'ennaku eziwera. Ndi musajja Muganda, nkoledde mu Bwakabaka okumala emyaka, nkoledde Mmengo okumala emyaka. Byenjogerako sibyogerako nti nabiwulira buwulire, sibyogerako nti nabisoma mu katabo, mbadde wali wennyini. Ssaabasajja yasiima mbeera omu ku baweereza be, era oluvannyuma lw'okusiima mbeera omu ku baweereza be kitegeeza nti waliwo oba oliawo byennyinza okuba nga ndaba omuntu atali wali wennyini nga muweereza wa Ssaabasajja byayinza okuba nga talaba. Naye bwe tugenda olunaku olwaleero, kyekiri kye nabagambye olunaku olw'eggulo, tubadde tukola olunaku olw'eggulo, nti embeera ez'enjawulo zijja zibaawo. Gavumenti n'ebafugira okwo okutuuka nga ekisanja kiweddeko n'eteekawo n'ekisanja ekirala nakyo n'ekituukamu. Olwaleero ebibuuzo bikyali bingi. Nfunye ebibuuzo bingi, abankubidde amasimu nga naye nga sirina na bwe nnyinza kubinnyonnyola. Bakubuuza Ssaabasajja, gwe nga ggwe bw'omulabye, gwe nga ggwe bw'olaba ebintu we biri, Ssaabasajja ali bulungi? Bwe twogerera olwaleero nga Namasole assisa mu byuma. Namasole yatwalibwa mu ddwaliro e Kenya okujjanjabwa, naye gye buvuddeko awo nazzibwayo e Uganda. Naye agaliwo olunaku olwaleero Namasole tasobola kussa yekka ku lulwe, embeera ye si nnungi. Namasole ye maama wa Kabaka. Emabegako awo bwe twali tukola nga tuli mu mbeera ya COVID awo, nzijjukira bulungi nnyo waliwo olunaku lwe nayogera ne Namasole ku ssimu. N'agamba bannayuganda bagamba obubaka buno ABCD. Mujjukira ebiseera bwe baggalira ensalo nga emmotoka tebitambula mu biseera bya COVID. N'abaako obubaka bwe yantuma, era bwe nagenda ne mbutuusayo bulungi. Bwe nava ku puroguramu n'ankubira n'agamba, mutabani obubaka obutuusizza bulungi, weebale nnyo. Ekyo kye mbadde njagala okugamba eggwanga. Emabegako awo wonna Namasole abadde mulamu bulungi, era waliwo n'abantu ku benjogedde nabo baaliko ku mikolo egimu naye, si bbanga ddene nnyo ng'atyabula amazina. Olwaleero assiza mu byuma, takyasobola kussa. Yaleetebwa e Nairobi n'ajjanjabwa, embeera n'egaana okutereera, nazzibwayo e Uganda. Mutabani we Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, mulabye embeera gy'alimu. Lwaki tetusabira Buganda?
kiki ekigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda? Bw'ogenda ku lukalala n'enkalala ez'enjawulo eziziyisibwa, abantu abawambibwa, abantu abakwatibwa, abantu ababuzibwawo mu drone, enkalala zonna, kino sikyogeza bukyayi, sikyogeza ki, it's the fact. Genda okebera enkalala ezifulumiziddwa n'ezafulumizibwa ministry yennyini, olaba amannya agasingako gaawa. What's going on in Buganda? Kiki ekigenda mu maaso mu Buganda? Namasole ali ku ttaka, mutabani we Ssaabasajja Kabaka wa Buganda embeera gy'alimu mugirabye. Obutambi nakati bukyatambula. TV ziyinza okuba nga tezitulaze ekyo kyennyini ekibaddeyo, naye bw'ogenda mu tterekero lyabwe ate bye balina biyitirivu bye batasobodde kutulaga. Ebifaananyi bye balina biyitirivu bye batasobodde kutulaga. Bandibanga batulazeeko ebyo ebibadde ebya bulijjo, naye nga waliyo ebikwekeddwa. Ssaabasajja yeetaaga kusabira, tusabire nnyo Buganda nga bwe twesabira. Kyekiri bulijjo kye tugamba, waliwo ebibuuzo naye answers zikyali ntono. Waliwo ebibuuzo naye nga answers zikyali ntono. Mulabye Ssaabasajja entambula gy'abadde atambula. Mulabye engeri Ssaabasajja engeri gy'abadde assa. Si eri eya bulijjo. Nabagamba ne mbagamba nti olunaku, era njagala naawe ogende okwate akatambi, olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima n'alabikako eri Obuganda ng'agenza okunona passport ku ministry y'ensonga ez'omunda, Ministry of Internal Affairs. Njagala okwate akatambi ako, okwate n'obutambi obwaddako olunaku lwe twaddamu okumulaba, kubanga jjukira bwe yalabikako bwe yagenda okugya passport, ebyaddirira awo twaddamu kulaba akatambi ke ng'ali Kenya we yagendera okuba nga ajjanjabwa. Njagala okwate akatambi kali ak'okugya passport, okwate n'akatambi akaddamu okulabika Ssaabasajja lwe yaddamu okulabikako eri Obuganda. They are not the same. Ssaabasajja gwe twalaba nga nona passport ku Ministry ya Internal Affairs si ye Ssaabasajja gwe twaddamu okulaba, era si oyo gwe tulaba n'okutuusa olunaku olwaleero. Questions are there. What's going on in Buganda? Kiki ekigenda mu maaso mu Buganda? Kiki ekigenda mu maaso mu Uganda? This is something that is very serious. Era ekikwata ku buli muntu yenna. Ekikwata ku buli muntu yenna. Kobe ng'oli Muganda, kobe nga toli Muganda. Ekintu ekiri very, very serious mu kiseera kino. Gavumenti yonna ng'erina agenda gy'ezimba, agenda eyaayo, ng'abajja mu bufuzi bajja ne agenda eyaabwe. Kye basooka okukola kwe kutta institutions. Cultural institutions mu Uganda zibadde z'amaanyi nnyo. Kati eyasooka okukwatibwa yino Buganda, nakulaga ebyafaayo bya Uganda ne nkulaga nti byonna ebisinga obungi byonna bitandikira mu Buganda. Strategy yonna ey'okuteekawo obukulembeze mu Uganda, strategy yonna ey'okunoonya ey'okusaba obwetwaze mu Uganda, yonna yatandikira mu Buganda. Buli kimu kyonna ky'olabako olwaleero, okuzimba eggwanga Uganda lyatandikira mu Buganda as an institution. Buganda olwaleero etuuse ku mutendera nti efuuse omulabe, ate nga ye yali ge gaali amadaala ag'okuzimba Uganda gye tulabako olwaleero. Lwaki buli kimu kituuka mu Buganda? Lwaki? Twebuuza ebibuuzo ebyo.
lwaki waliwo ekkobaane ery'okuzikiza Obuganda, waliwo ekkobaane ery'okusirisa cultural institutions, kubanga olweruze zibadde zikyayogera. What is going on? Bw'onjagala nkuzeeko emabega, era kyeki kyetwadde twogerako n'olunaku olw'eggulu, nti bw'otunuulira ebintu byonna ebizze bibeerawo, ebintu byonna eby'okunafuya abantu, ebintu byonna ebyokusaanyaawo, byonna bizze bitandikira wano mu Buganda. Buganda yali ngagga, abantu baali bagagga. Emirimu egisinga obungi mu Buganda gyonna gittiddwa. Uganda yali eyimiriddewo ku bulimi, naye ng'obulimi obwo butandikira wano mu Buganda. Nakulaga ebyafaayo nga abasajja abazungu bwe bajja mu Buganda ne batandika okuteekawo enkola ez'enjawulo, ne bakolagana ne ba chiefs oba n'abatongole mu Bwakabaka bwa Buganda be baasangawo. Abazungu bano baatumanga bano ba chiefs oba abatongole b'Obwakabaka bagende batandika okuba nga batambuza enjiri yaabwe ey'okuleeta obukulembeze obulala. Ne bateekawo emisolo, ne batandika okusolooza emisolo ku bantu, naye baakiraba nti bo nga bo tebajja kusobola kusolooza misolo gino okuva mu bantu. Ne bakozesa Abaganda ba chiefs. Baganda ne batandika okutambula nga be basolooza emisolo egy'enjawulo. Kino ne kibayamba okuba nga basensera n'ebitundu ebirala eby'enjawulo. Era nakutegeeza ne nkugamba nti bwe baatuuka mu Bukama bwa Bunyoro, bwe basolozaayo okumala ebbanga, Abanyoro nabo ne batandika okuzuukuka, ne batandika okuteekawo embeera ey'okutandika okugaana Abaganda okugenda okubasoloozaamu omusolo. Nga nabo batandise okuzuukuka. Bakiifu bano buli gye baagendanga nga baleka bamaze okusigayo ennono, empisa n'obuwangwa ebya Buganda,